Yes, Omunnyo Ku TV tukulisia mukumula moko tekwadde kuwanvu tukyagenda maaso Omunnyo Ku Makya program gye tulimu ndi Muhammad Wamala ndi n'omwana wa Steven Lumu tuba tunulira ensonga ez'enjawulo ezikoze amawulire okwetooloola ensi yonna tuba tukubuulidde nti mu ggwanga erya America kakyali kasattiro omukulu yagala tagenda kwambala mask oba muleteeze zammwe 3 ply oba N95 oba yonna kasebera nga mask egenda maaso okubikibwa wano yagala tajja kubyambala mwami Lumu wanji okwo kwekaza oba ani agaana okwambala mask Donald Trump president w'eggwanga erya omanyi ziri tricky abantu abamu zibayisa bubi abalala basobola ozikozesa anti kati si convenience tuli mu lutalo ate olutalo tonzitira mu busi byadakade byakyeyononere friendly fire bagiyita friendly fire kati masiki abantu abamu eyinza okuba tebakolera kasita abeera ne protection endala kuba yaga nti kati afune aeration emala amadirisa bagagule spacing nga zitebamusemberera abantu babeere eri asobola okwekuuma naye bano bakutumidde Esther Carol Majolin akutumidde Kisache Flavia Namudu Rehema Dennis Tave Frose Florence waliwo nani Mulumba Mathias bonna bali online bakulaba bagambye Aidan Miriam Enoka Ekati ne wehereza balisigala Nakyeyune Seremba namenya kinali kachi banji bebale banafu kubanga batugoberera okulabika nti tutambulira wamu mu nsonga bakubuziza ati good morning naye tebasobola tusobola baddamu tujja kubaddamu atono badira mukulu papula na pen tujja kubaddamu oluvannyuma nga tuterezizza naye nga tuvuddeko ku covid mbadde njagala okulaba eggulo ministry ya Kampala yavuddeyo ne namutayiika w'entegeka nga tujja lockdown bw'eneeba eggwedde wagira byotya ejja kubeera nteeka nnungi supercon eyo simbi naye ndowooza anti nga bamanyi nti byaffe buli ssaawa bagamba stakeholders temutwebuuzizzaako stakeholders ffe nga abali mulimu abagenda okutambuza ekibuga abagenda okukolera mu kibuga kubanga bagamba nti kati bano bali ku receiving naye minisita bwe yabadde asoma yagambye nti beebuuzaako abantu abamu some of those people simply failed or refused to attend the meeting kubandoza random sampling tebajja kwebuuza ku buli omu bajje makago bagaya wama twandikoledde kino awo tetujja kukola bwe tunaddamu ekyo naye kaakati okuripairinga paaka nakyo kyetaaga kwebuuza ku bantu nti bannange tugiripairinge mu state gye yabaddemu anti baga nti balipairinge nga mwebali babasetule busetuzi omanyi lwaki ebizimbe bitta abantu e Uganda kubibeerako oba kubisulamu nga bikyazimbibwa kubanga kati ekizimbe bwe muba mukyayiwa enkokoto ng'ate bwe muteekamu n'amadirisa faida gani oyo tuteeza kijja ku weekeninga era waliwo netteeka eryagaana okuzimba ebizimbe ebyo ebyo bannaffe abazimba n'amala wansi n'ateekamu abapangisa nga waggulu bazimba etteeka lyalirize mu Kampala nga kesise lirese yali bayiro nga ekyo bakigaanira ddala ne urban planning ministry ey'ebibuga n'okuzimba n'ettaka yagaana ekyokuzimba awo nawo nja kubuulizaawo ebibuuzo biringa 19 n'ekitundu kaakati kino ekya Kampala issue ziri bbiri ku bodaboda n'abataxi bagambye balina gazetted tax packs meka bayogedde ndo ziringa 4 boze bamanyi zisuka munya zebamanyi official ministry zemanyi ne cases zemanyi zo zemanyi ddala usaafi bagambye nakawa bagambye park empya bagambye yenkadde gye bamanyi ziringa 5 sinyi waliwo ne je nawulidde kupa complex ani waliwo kumpulira ondoze royal complex awo waliwo ka park akali awo mu bajjange motoka ne zigenda eri mu usaafi kali wawo bajita royal complex ndowooza awo nga ku bato naawo kuliko ekigambo kupa bwe waawo oba nayo weri awo kale bajja gitegeera bakatezi gye kali kabeeranga waawo zayingiranga bw'ova mu paaka enkadde n'okayingiramu awo bwotyo nga ku Nalubwamakedde emanju wa Nalubwama eyo kubanga wabaddewo kundi ziri zibadde stages wabaddewo ebadde ku Entebbe Road waliwo eri ku NASA waliwo ezibadde ku bagiyita Baton Street eyo Baton wansi ogendera ddala paka eri ku Biwologoma wansi awo
junction everi waggulu Entebbe road okukka ne kana akayita mu one way kati eno eziva Entebbe nga bazisalamu bwezito okujira okuyita mu ddala ddala nze nalabye entegeka gye babadde bakoze wali ey'okuleeta ebyuma n'okumanya nti kakati tulina space bweti jangu ekola naye zino ezitanaba kubeera na space mu paaka muli zinaaba zeetooloolerawa zijja kusigala gye ziri kubanga ndowooza singa tewabeera water management yazo ntuufu era zijja sigala ku luguudo kubanga ndowooza bakireete kulabika nti bakendeezaako omujjuzo ogw'emmotoka ezibadde zitaayo obutaayaaya be bayita balubyanza atambula butambuzi kwetooloola wasanga n'ayita gundi ogenda kibadde kiro okubanga basanga omujjuzo nga mungi munda mu paaka emmotoka nga nnyingi okusinga stages eziriwo stages nga zo ntono naye nga emmotoka ezikola ku stage nyingi kati stage ng'ey'Entebbe ebadde irina emmotoka ndowooza kumpi nga 8 emmotoka 8 nga tesobola zonna kusimba mu paaka enkadde ombadde stage naye olaba ne badde bagenda baawula ne batolako mu paaka ekintu ekizibu omanyi paaka eyo nze nagirabako ng'erimu emmotoka nga 5 kubanga paaka eyakolerwa emmotoka 5 naye kazi kwetwala Robert Mutebi ono waliwo omukungu wa gavumenti ali mukaala n'aba traffic ndowooza abagambe amukutte n'amugaaka kuyogera n'ono katulengere Robert Mutebi genda maaso tubuulire omukungu wa gavumenti lwaki akeerukaana n'ofiisi essaawa eno emmotoka y'office of the president neyanziza nnyo neyanzeege abalabi baffe abaso TV nammwe abakedde okutulaba wano wetuli ssaawa zino abingi ebikedde nga bikyuse mu kibuga tokkirizibwa kuyingira kibuga nga toyambadde masiki kyekisooka ate nabaana abalina oba oliawo abalina stickers nga tebazitaddeeko kobenga oli wa gavumenti abe bano boogenda mu maaso n'okulaba nga babacunya wano sticker tagitadde ku mmotoka agitadde buteesi ku dashboard kitegeeza nti asobola ogigabira buli muntu asobola ogijjako n'agigabira buli muntu kati yembeera eri wano kakati gwe ayingira ekibuga njagala okutegeeza ekintu kimu togenda kukkirizibwa kuyingira kibuga ku luguudo lwonna nga tolina masiki nga boogenda maaso n'okulaba abasirikale bakedde dda okulabika nti bakola tebakkiriza muntu yenna talina masiki kulabika nti ayingira ekibuga Kampala kino tekiri wano ku ssawa ya Queen Wendi wokka naye buli wamu gye tuyitidde ku highways na buli wamu tebakkiriza bantu kulabika nti bayingira oba beeyongerayo nga tebalina masiki ne ku Makamba road awo wennyini okulinaana we tuli bwe kibadde abantu tebakkirizibwa kulabika nti bayingira nga tebataddeeko masiki kati gwe wenna ali eyo gy'oli nga tonnaba kuyingira kibuga manya nti tebagenda kukkiriza kuyingira kibuga Kampala nga totaddeeko masiki olina okubanga masiki ogitaddeko okuyingira ekibuga kakati gugenda kuba musango okukwatibwa nga tolina masiki nga bwe wawulidde n'omukulu General Elton Mwine ng'atugamba wali ku media center abamawulire kumpi yabadde abakutte ng'abasibye olw'okukola nga tebalina masiki abamu ababadde tebazirina era n'abaakozi yatonye 15,000 kakati kyekiri mu kibuga Kampala bw'oteekako akatambaala tebakukkiriza kuyingira kubanga akatambaala si masiki olina kubanga otaddeko masiki okukkirizibwa okuyingira ekibuga ate nga ne masiki gy'otaddeko olina okubanga ogyambadde nga togikutte bukwasi mu ngalo n'olwekyo mwenna abagenda okuyingira Kampala temugenda kubanga mukkirizibwa okuyingira nga temutaddeko masiki kobaani bw'oba tolina masiki toyingira kibuga wakiri genda ogule masiki nga musirikale munne bwamugamba kati awo olina kubanga olina masiki okusobola okuyingira ekibuga yeyembeera kati eri wano mu Kampala n'ebitundu byonna eby'ebibuga kubanga etteeka lyayise akatambaala si masiki You forgot it's supposed to be home. You go back at work. When you get it, you'll come back. Okay? You go back at where you are coming from. When you get a mask, you'll come back at the town. Don't disturb us. You go. Don't. embeera bwetyo okuyingira ekibuga kati kulabika kutabuse masiki olina okuba nga ogirina byebimu kakati ku bigendo tuyamba okulabika nti tukendeeza ku lockdown masiki kyekisinga obukulu ate toyingira nga togyambadde kubanga oba togyambadde ate tolina kyoba okoze mu mbeera emu oba endala olina okuba nga oyambadde masiki ajati yesibye kagundi sibitegedde ebyo naye nga kyekyo ekiri mu Kampala wakati olunaku olwaleero enteekateeka bwetyo bwe yatandise abasecurity tebakkiriza muntu yenna kuyingira kibuga nga tayambadde masiki erina kubeera must
mask erina kubeera must. Buli muntu atajambadde tebamukiriza kulabika nti ayingira. Twagala tumanyeko n'ebbeeyi ya masiki n'ebika bya masiki ebigenda maaso n'okutundibwa, kubanga wano wetuli ate waliwo bangi abagenda maaso n'okuzitunda. Kati ndowooza olaba n'ow'ekigaali naye alina okuba nga agijjayo ajambale. Abadde aze tajambadde, kati ndaba agijjeeyo okulabika nti ajambala. Embeera bwete bweyimiridde, embeera kati bwetyo bwekedde wano mu kibuga wakati. Masiki erina kubeera must, masiki erina kubeera must, masiki erina kubeera must. Abamu nno baagala kulwana bulwanyi n'abasirikale, oba kati oyo yakoze eki? Embeera bwekyo bwekedde mu kibuga. Abazitundira ate asayidi eno nabo ate ndaba babakwata, ate nga abantu babagamba nti balina okwambala amasiki. Kati bwe bityo bwe biyimiridde. Masiki erina kubeera must, masiki erina kubeera must. Kyekyo embeera kati bwetyo bweri. Muzeeyi ayagala kuyingira kibuga nga talina masiki, kamale kulaba oba naasobola obbayitako. Kamale kulaba adda ayagala kugezesa ba security naye bwe bityo bwe bitambudde. Masiki erina kubeera must kati okuyingira ekibuga. Abantu bangi abayingira wano mu Kampala abayingira ekibuga naye nga bwe mulaba tebabakkiriza kuyingira nga tebambadde masiki yeeyo. Kati enteekateeka ey'ekibuga empya, masiki olina okujambala. Kati ebya social distancing bijja kujja oluvannyuma. Abazimanyi abazigula nga bwogenda maaso n'okulaba Peter Bunyasi yastookinga busitookinzi, astookinga busitookinzi yete yastookinga busitookinzi. Muzeeyi gyebale masiki ya sente mmeka? Za 2 za 10. Zino za 2 ezo baziyita batya? Zino polisi ajja kutukwata. Bajja kukwata ng'olina kikofayo. Zino zo batuteka ku munwa just newe kuma COVID-19. Lwaki otunda masiki nga tolina masiki ku mutwe? Jate mbadde nyambadde batugoba nevako. Tuyambale kuba abantu balabirako gwe nti otunda masiki ate olina ate togyambadde. Ate wano babadde batugobagoba. Kati oyo yammeka? Kanusu 10. Okitegedde nti kati nawe tosobola gyambala? Nange nsobola gyambala just lwakuba tubeera ku nkenke wano ekiraba naawe ogutwala n'aguteeka munda ate kuvayo ukimanyi kikyangu. Tweyanziza nnyo tweyanzeege balabi baffe abaso TV. Twagadde okubalagako embeera nga bwekedde mu kibuga olunaku olwaleero. Nkutegeeza nti masiki erina kubeera must bw'oba oyagala okuyingira ekibuga. Oba okola mulimu ki, oba okola mulimu ki, oba okola mulimu ki, masiki erina kubanga ogirina era nga ogyambadde. Kyekyo kitwagadde okubalagako. Kino kiri wano ku ssaawa ya Queen. Tugenda kubanga tugendako mu bifo ebirala nayo tubalage embeera ya masiki eyimiridde etya mu bitundu ebirala ebya Kampala. Naye nga nze ava mu bitundu ebya Hoima Road Nansana nsanze tebabakkiriza kusala kweyongerayo, ate era naawe ku Makamba Road nkirabyewo ne Kasubi nkisanzeewo. N'olwekyo agwe wenna ali gyali ku enkya ya leero nga omanyi oyagala kuyingira kibuga tojja kukkirizibwa kugenda kukola byogenda kukola nga toyambadde masiki. Jangu ne masiki togiteeka mu nsawo, jambale ojja kusobola okuyingira ekibuga. Bw'oba togirina togenda kuyingira kibuga. Ebintu byakyuse, kyoba omanya ebintu byakyuse. Abali mu studio kambaddiza omuzindaalo ate tugende maaso n'okuweereza. Wano embirigo zikyali nnyingi ku bataliyambadde masiki n'abazambadde, naye nga etteeka lyo bwe liba liyise. Omuzindaalo gwammwe Tanzania Robert Mutebi okulabika nti otuusaako embeera eyo eya masiki oba obukookolo bugenda mu maaso kubanga bambalwa. Naye waliwo nze kyenneekengera mu baaba batunda masiki kubanga nali ntambula naddala ndowoozaawo wennyini Clock Tower. Oli yajja nayegeza mu kamasiki nakatamutoka n'akazzaawo. Nti awo olaba akanyambere gaawo okutambula kubanga kati abo bateeze abantu bonna basinga obungi bazigulidde awo. Bajja kukola akola obugwe kati ebyalaani bigenda okukabira ekatuludde awo. Olaba akanyambere ebigwe ebyoze n'ebitali byoze byonna bagenda bisalasala. Balyoke bambaze abantu
endwadde ya buli kika ndoza wandi baddewawo standard kubanga ni standard kuteekako obuteesi oba kukwetangira kirwadde kati olaba abo bambalira basirikale bambala olwokubanga asanze omusirikale n'ateekako agenda kajja mu nsawo kaatuyanye kakoze katya olwokubanga atuusa wali omusirikale ekintu ekikulu ndowooza president era bw'anaddamu okwogera educating the masses ekisinga obukulu kubanga akati abo bwe bayisaawo mu maaso eri bazigjeeko era kyekugamba nti atuuka ayambalira musirikale bw'atuuka wali n'amuyisako ng'ajjako ng'azza mu nsawo naye nga kati bagenda ebyalaani bigenda kaaba ebyalaani bigenda kaaba ezikola n'ezitakola n'ezitakola standard egenda kubeera etya anti kyembadde nkubuuza nti omuntu agenda kukubira kyakubiridde ateekeko obunanka atandiko kati abo nyini ababutambuza omusanga asibye nabo olunaku lulamba adde enadduka adde enwa bugwa kati bugwa myala babuyolayo poliisi ebagoba naye kenyini kamaze okuwandamu amalusu kagenda okuguza omuntu esente zakoze eki ziyingidde kuba ka 10,000 bwogenda eno mu dduuka bwogenda mu pharmacy eno 3 ply zino eza blue eza kiragala ezo ya 35 emu ako omulabi akatunda 10,000 omuntu ajja kugamba nti agule 3 ply eno kuba yeesookerwako naye kali akolugoya anti omuntu addayo eka n'akooza naye eyo eyo ya saawa busaawa ya lunaku lumu ng'osuula kana akolugoyo naye ndowooza bandi badde babawa standard gye bajinza okutandika kubanga eyo improvision si ye mask eri standard eba akkirizibwa okubanga eyambalwa naye kuteekako obuteesi kwetangira ayo ze baweetangidde enfuufu si kwetangira kuyita ku basirikali anti kati ulengedde oli asaako omusafumaite nti ataddeko mask kati ate okuteekako ekyo ataddeko akatambaala ke n'akasiba bulungi emizinga egiwerako aba asinga kubanga kabeera katambalako ng'okakasa nti okozezza bulungi n'okagolola n'okambala n'otambula okusinga okugenda okukwata ekikoyo kyotategeera bulungi olw'okubanga ogenda kuyita ku musirikale naye ate bali tebakkiriza kubanga ennaku ezo nalaba omulangira wa Bungereza nga ye yeesibye ebbandana gye yakolamu akagundibwa bappa ya ng'alyoke n'obeera n'akagoye konna konna as long as gokakasa nti hygiene yaako yeeyo kubanga gwe nga gwe abeera akeekoledde obeera okakakasa naye engoye waliyo engoye ezimu eziyinza okuba nga ziyitamu akantu ako ka covid anti nabagambye nti zinga emizinga egiwerako naye kati bano okubanga nti wazzeewo demand nti lyafuse etteeka okwambala mask kati buli bwomu yavuddeyo n'ayika mu kibuga naye tebabuulidde mizingo osanga oli ng'akoze bipapula bya seminti bye bakozeemu mask ataddeko atambula kubanga kasita akulengera nti otaddeko kuba bya kala za njawulo kati olajja kuteeka ekipapula ekya seminti akizinge bulungi atambule nalengedde bannaffe aba people power nga bakoze obwabwe buliko wano gundi yaabwe people power nabe nalemu nabo balina kakati awo kati ate awo nabo ate awo gwe si musango mbadde okateekako nga kaliko nti NRM1 ate ogwo musango kasita kabeera nga maaso era bajjaga nti emyufu tetuzaagala mask twagala kale endala yonna yonna emyufu tuyinza obutazaagala gye bujja mu maaso awo nawe sisi nedda kubanga oleese ekintu ekitagenda kubeerawo nkiteebereza mu maaso awo nange nteebereza buteebereza saagala kubeera prophet of doom kugamba nti nateebereza ekintu nekitabeera oba nekibeera naye nsuubira nti awo gye bujjako mu maaso kubanga gavumenti yange mwambale mask mwambale bwambazi naye ngedde ababa nga tebalinga abambala okusoomooza obusoomooza ab'ebyokwerinda oba embeera eyinza okulabika nti eyinza okuleeta ate clash wakati awo wayinza okubaako okulambika okwenjalo kwe bakola okwambala masiki kirungi nnyo naye ndowooza kyetaagamu a lot of education kirungi nnyo n'engeri enkozesa yaazo kubanga ate ejja kulwaza bannayuganda ekamale mu mazzi olw'enkozesa embi kubanga bazikwata n'agijjako namala kubajerega wano n'abakulu bennyini nalabanga bazijjako ndowooza bagenda ne bandaba nga agisako n'ayogera ku muzindaala ate n'agukwata ate nazzaako n'ajambala nga eno n'agiteeka eno mu
nolengera gundi yennyini kavuyo tovuma bakuva ngambe kavuyo badde ndoze okutte kuba eryo nti sinza kera kufuma ojja kuyita ye waliyo obuseerezi tojja kusobola kufuma bakulu sawe sisobola naye nga that is a good development kubanga nti kiki medical bagamba nti mask eno oba ogijjako make sure tekoona ku mumwa bubanga ogenda kugidisposinga fuba okulaba nti bw'ogikwata bwoti togikoonesa ku mumwa masiki bateekwa kukwata bugundi buno bugenda ku matu so siyo kubanga asinga akwata n'awutula n'ateeka wansi n'ateeka eno n'azzaayo kubanga eteekwa kubanga ekavalinga chini akalevu kano nti bweba erina okubanga ebika ennyindo nejja nekavalinga neno nekibuliramu zino paati esatu zino okubanga ebbiri eno omumwa ennyindo n'omumwa zina okubanga bibuliddemu n'akalevu ng'okambazza bulungi nga kabuliddemu kati mu kujjako tokwata magalo bwoti osindike bwoti kwata eno amagundi gaayo amatu ote bwoti eryoka egende naate kati awo wagenda kubeerawo akanyamberi lyajja gijjako azingezinga ateeke mu nsawo asanga wali abasirikale ajjeyo mu nsawo ateekeko atambule atuuka wali abalala ajjeyo ateekeko kati awo mukavuyo awo omuntu agenda kwesiiga ekirwadde era tulabika nga tuyinza okufuna community infections olwokubanga tewali guideline na nnambika ntuufu enkozesa ya mask egenda kubanga etambula etya kubanga buno oba olunaku olumu bwonga 3 ply buba buseera abantu ayinza obutasobola kugula kawunga nakugula mask oba boxi yaako namba nti alondemu kamu buli lunaku alonde kamu agende ajjemu akalala olunaku oluddako kaakati kansooke njogere bwenti kaakati lwaki abantu abo tebabalese mbadde masiki bazigula mu kibuga amugaye dayeeka kati ekagijjewa let's be logic oŋŋamba nzire yeeka njijjeweeka masiki ziri mu kibuga era obalengedde n'abazitunda tebabagoba misinde abagezaako okuyambayambako abantu okuziba baga temubeerawo nammwe ate mujja kulwaza abantu mwetumye muli bangi nnyo tewali social distancing kakati awo ndowooza logically wateekeddwa okubaawo ennambika entuufu abantu tebajja kugaana kugula mask kakati bo bennyini bateeke ku road bloka kwennyini kwaba bateeka azitunda nga bamaze okumwaprovinga kubanga kakati kiringa bwogenda ku street parking n'ogamba omuntu nti nze sirina tiketi nga edda babairanga ne tiketi zakuguza nakuwalisi instant katulengere okufuna Robert Mutebi atambuddeko neyongera mu bitundu ebyomu kikuubo katulengere bo ab'omu kikuubo bambadde maski oba nabo bakola byakiwani kugezaako okulabika nti bakuba polisi ekimoni Robert Mutebi genda maaso tubulire ekikuubo kyo kitambudde kitya olunaku lwayo ku nsonga y'obukookola obwo ya wentukidde wano mu kikuubo nga omwami ono gwe mugenda okulaba gwe mulaba sawa zino bwe twenkana obunene ng'abantu tabakkiriza kuyingira abatayambadde masiki era kino kyo mu kikuubo kibadde kibeerawo naye nga wano omuntu yenna okuyingira mu kikuubo tebamukkiriza kulabika nti ayingira nga tayambadde masiki kaakati nga bw'omanyi nti ate ewagwe kuti wabula bulondererwa tebabakkiriza kuyingira nga tebambadde masiki kati abatunda masiki bo bali wano bagenda maaso n'okuzitunda siringi 1,000 naye nga ekiri mu kikuubo kyekyo kyogenda maaso n'okulaba teri akkirizibwa kuyingira mu kikuubo nga tayambadde masiki kyekyo ekiri wano abantu bazigulira kati bugulizi wano kyekyo yembeera kati gye tugenda mu maaso n'okulaba wano ate tumanyi oba lwaki abeesibye ate obwesibi obutambaala bo babakkiriza okuyingira awo bagenda kubanga bakitunyonyola muzeeyi oli eyeesibye akagundi yenga mumukkiriza okuyingira omukyala tambaala abamu abantu twagenza okizuula bajja naye nga tebalina bulungi ssente so ne tusalawo olwaleero tusobola obbaleka najja n'akatambaala naye tumubuulira enkyawo onojja tetujja kukkiriza kuba tunyonyolamu abantu abaye tebakola tebalina ssente n'omukyalo omulaba wuuyo sooka wuuyo naye tumubuuze mwennyini lwaki osiba akatambaala kuba nze ensonga gye nina bagamba tebalina bulungi ssente naye mbaleka kuba munnaye naye omuwoninga enkyawo gye tetujja kukkiriza nyabo olwaki ensonga ki gyonza okuwa lwaki weesibye akatambaala lwaki weesibye katambaala bagamba masiki gwe weesibye katambaala gye mbadde tewawadde masiki nenjira nga nteekako akatambaala kati ngenda kugula masiki
naye obadde okimanyi nti olina okwambala masiki? Nkimanyi era kyova olaba nti zensibyeko akatambaala. Kati bulijjo gy'oyambala yalagawa? Ebeera ekaddiye. Okimanyi nti kati kubeera kumenya tteeka okutambula nga toyambadde masiki? Era kuba kumenya tteeka naye ŋŋenda ggula. Ŋŋenda ggulayo emu. Mbeera Mulago. Bazambala eri yabadde ekaddiye. Kati oyingidde? Kati nnyingidde. Yeeyo embeera eri wano mu kikuubo. Okuyingira ekikuubo olina kubanga oyambadde masiki nga bw'ogenda maaso n'okulaba. Yeeyo enteekateeka kati eri wano omulabi waffe owa Salt TV. No mask, bw'oba tolina masiki tokkirizibwa kuyingira kati bifo bimu nga bw'ogenda maaso n'okulaba. Wo wali ewakiseka awo bagaddewo poliisi yo yeekuuma ekiro n'emisana. Waliwo akaguwa abantu tebakkiriza ddala kulabika nti bayingira mu bifo ebimu awo, naye nga wano mu kikuubo ate embeera bweti bweri. Katugendekoko katono wano ewakiseka ate nayo tulabe ki ekiriyo mu kiseera kino, kubanga ndaba nabo bataddeko amazzi, naye katugendewo ate tulabe butya embeera ate ewakisekayo bwetambula enkya ya leero, kubanga wano embirigo zibadde nnyingi kumpi wiiki namba nga babagamba nti tebakkiriza batunda speya kuggulawo, abatundira ku akeedi bakkiriza batunda speya, abatatundira ku akeedi. Yeyo embeera ebadde wano ewakiseka, naye nga njagala okujjukiza gwena ayagala oba agenda okuyingira ekibuga nti okuyingira ekibuga nga tolina masiki kakati gulinga musango. Atalina masiki gulinga musango. Olina okuyingira ekibuga ng'otaddeko masiki. Atagirina bajja kubanga bakukwata. Ekyo kyo kyenjagala okubuulira, oba tebajja kukkiriza kulabika nti ogenda woogenze. Muzeeyi, assalamu alaikum. Salaam. Oli bulungi? Bulungi ssebo. Masiki eriwa? Masiki kanguddeko nga nzija. Waliwo emmoloka ndeeseeko ne kanguwaako. Ngenda kugula buguzi masiki kati. Era kyekinyumiriza n'okulaba bamasiki abayitawo nkagule. Naye ng'okimanyi nti kati musango kubanga tolina masiki? Mbwe nkimanyi era ensonga saagadde kutambulako yongera wala. Nga njala kulaba n'abayitawo kubanga baba bayita buli kadde. Era ngenda gifuna kubanga bayinza okukutira sawu. Era kituufu nina okuginoonya. Era kyolaba nga mmaga anti bwe ŋŋendayo ate kijja kukola bubi. Kyetaaga nekafuna nga ntudde mufo kimu. Embeera bw'eri mu kibuga. Masiki olina okubeera ne masiki nga oli mu kibuga Kampala. Bw'oba tolina masiki tebagenda kulabika nti bakukkiriza okulabika nti oyingira ebitundu ebimu. Kino kyekikuubo nga bwe mbagambye nti bateekawo buno, tebakkiriza buli muntu kumala gayingira mu kikuubo. Era bw'oba okuyingira olina wano wakiseka buno bwe bwateekebwawo. Kiseka ekuumibwa butiribiri. Kiseka wokka waliwo kamera nga mukaaga ezigenda maaso n'okumonitalinga buli kikolebwa wano katale ka Kiseka. Naye nga bw'olaba ne sabbuuni kati balabika bamuleese nga bw'otugenda maaso n'okulaba. Simanyi ekya sabbuuni kizze, naye ngenda kwogerako n'omwami ono ateekawo sabbuuni ambuulire kino ky'ekyobuyonjo balabika bakikwasaganyiza. Muzeeyi gyebale. Kale ssebo nawe gyebale. Oli butereevu ku Salt TV, Omunnyo Ku Makya. Yes ssebo. Nkumanyi oli mukulembeze. Ekya sabbuuni kyo kikozeeko era abantu walinda bali mu kunaaba bakumpi balwanira amalwanire ne bagambe social distance awo teriiwo. Ssebo ngenda kubategeeza mukama wange bongeremu be nataddewo ku mulimu ogwo bongere kikwasaganya ssebo. Abantu babeere bagumiikiriza beeweka bange. Yes ssebo ngenda kubategeeza. Tubadde ku nguudo ez'enjawulo, tubadde wali mu kikuubo n'ebifo eby'enjawulo tebakkiriza bantu kuyingira nga tebambadde masiki. Naye ndaba emitwe mingi wano n'emimwa mingi emikalu egitaliiko masiki. Ekyo mugenda kikola mutya? Ssebo ngenda kwongera okitereezaamu ku bakama bange be natadde ku miryango. Bagenda kirongosaamu bongere obutabakkiriza kuyingira abatataddeeko. Kati ekiriwo masiki ya buwaze. Yes ssebo ngenda kitereezaamu mukama wange. Omuntu oyagala n'okumanya embeera ewakiseka eri etya? Wakiseka embeera kati ntereevu okusinziira luli bwe tubadde nga abasirikale batugaana okuyingira, ne kati amaduuka ag'oku kkubo gagguddwawo. Yes ssebo. Ate abantu bo bali batya? Abantu bo bajja naye nga batonotono. Yes ssebo.
naye bw'oba tolina masiki tetugenda kukkiriza kuyingira wa Kisekka. Nkiwulidde ono akyogera, nkiwulidde akyogera naye abayingidde bangi muzeeyi gyebale. Wali onzita gye buvuddeko. Tuli butereevu ku Soul TV. Mukama wange. Lwaki mukkiriza batalina masiki kuyingira wa Kisekka ate nga mumanyi muli nkoko njeru? Tetunnabakkiriza ko atalina masiki kuyingira. Badde babasaidizeene kati eri tugenda teekayo abakuumi baffe eri gyosembera eri nga ku militale okuyitawo bw'oba tolina masiki toyitawo. Nenge embeera eryeteka. Embeera nnungi nnyo abantu bagondera amateeka ge baatuwa ag'ebyobulamu tugagoberera ndowooza era olabye osanze abantu bala sanitizer weziri ekimu ekiri. Twesabire ekintu kikakkanemu. Amiina kijja kuggwa. Mukama ye mubeezi waffe. Amiina ate bw'oyogera Mukama toyanza nnyo toyanzeege. Tuli butereevu ku Soul TV tubalaga embeera eri mu kibuga atalina masiki totawaana atalina masiki tambula bibyo gye bakwatira gwe onaamanya nga bano bengenda mu maaso n'okulaba abantu omu babiri basatu tebalina masiki batambula butambuzi bagenda kutandika okulayika nti babakwata abatalina masiki ffe tubalabudde kubanga gwe muli mu Soul TV gwe tukola abantu tubabuulira ekituufu kye balina okukola atalina masiki ekibuga kyewale oba kyesonyiwe oba tosobola kufuna siringi 10 n'ogula masiki esookerwako. Masiki erina kubeera must. Masiki erina kubeera must. Maama tewakitegeddeko nti olina okwambala masiki? Nakitegedde se. Kati eriwa? Ngenda gifuna ensha. Oyambadde ku masiki? Toyambalangako ku masiki? Omanyi omugaso gwa masiki? Ngumanyi. Kuziiza bulwadde bwa coronavirus. Kati bw'oba tobuziiziza gwe totya nti buyinza okukwata? Buba busobola okunkwata. Naye gwe totya? Nedda. Ngenda gifuna. Kati oddawa ovaawo oddawa? Ngenda wali eri maaso okukola. Ogenda kukola? B'okola nabo balina masiki? Bagirina. Kati ogenda kuyingirayo otya kubanga bagganye nga tulina masiki? Sabe ensha ngenda gifuna. Tebajja kukkiriza. Tolina ssente zigula masiki wakiri ya 10? Nzireseeyo. Mbazirekayo. Ogenda kukola ki? Nzireseeyo. Kale tugende nkugulire masiki. Tugende nkugulire masiki gwe ngenda kugulira masiki 10 zikutambuze ennaku 10. Buli okyusa bukyusa ku lwa Soul TV ono ngenda kubanga mugulira masiki simanyi oba munzikiriza mpite owa masiki mugulire masiki ono naye alabike nti ayambibwa jja tugende bw'oli wa mukisa nti katuyite ono ngenda kubanga nkugulira masiki olabike nti okola bulungi munaye bino byansi ate neebaza kati neyanza nnyo ssebo Robert Muteri nkolera Soul TV beebaze n'okumpa ssente ezisobozesa okugulira n'abantu masiki. Kama akuwa omukisa neyanziza nnyo neyanzira. Kale jangu wano masiki za mmeka? Za 10. Naye zizo nga ng'omunnyo tulinamu bukotoni. Buno bugondo bakotoni. Tulinamu kamu. Bwe buli bubiri. Ono mwalo yagala mulemesa kutwala masiki. Yandibadde afuna ku masiki ezitegeerekekako n'ebyo zino eza nylon tosobola zissa ku nnyindo naawe teziyisa na mukka ezimu za nylon abeera mugumu nnyo. Kale kamugulire zino ze zibadde okwata genda okole zezo zabadde nazo ennungi obulala tebujja kuyamba bwetutyo bwe tulabise wano we tuli. Amiina tugenda kubanga tweyongerayo tukutuuseeko ate embeera bweyimidde mu bitundu ebirala oyo ye asanze nasuze mafuta kyobola mugulidde masiki abali mu studio ambaddiza omuzindaalo ffe katweyongereyo ate tubatuuseeko ebitundu by'ekibuga ebirala biyimiridde bitya naddala ku nsonga y'okuyingira ekibuga nga tolina masiki. Toyanzanya Robert Mutemiso webale kubeera nti obudde mukyalo oyo masiki gavumenti erimanya kyekusasula era tujja kugenda mu maaso kuba tufollowinga omukyalo oyo tukakase ddala olwa masiki z'omugulidde agenda maaso kubanga azikozesa kuba bwabwaganya nti sente abadde aziresseka tujja kumunoonya gyakolera amulagidde gyakolera tujja kugenda tulabe kubagaye banne balina tujja kugenda tulabe ddala ye atuukiriza etteeka lya gavumenti ekintu gye kigenze tutunulayo kukakasa oba agoberera amateeka ga gavumenti. Nze bwe mbeera nga nze nannyini kibuga ekyo nga nkikulira
buli atunda masiki mbadde musiba. That is unhygienic. Kakati sincerely embeera eyo eri etya kina kugamba nti standard egenda kubeera etya tebaabawadde guidelines zijira nga ziri ebeera box era zino 3 ply ebeera ka box okagula nga kali paaka kalamba n'ogenda no unpacking kubakati daba abakeberanga abano bino ebyegindi ebya wansi downtown biringa ebyegindi eri muka bayita mu wino kubanga ono azitunda zenyine agenda azikwatirira ye kenyini ayinza n'okuba mulwadde kati azikutte eno eyo sijagala ono akutteko eyo sijagala kati nojja obulwadde direct wali n'obwetupa mu maaso direct nga tekwaliwo nakuvuganyiza kati ataawo akozesa akatambala akake aba asinga akatambalako funa nze ndowooza nti abazitunda bwe batyo babagobe kati bakole batyawo kubanga eyo masiki gyolaba bakikole nga ekiringa eddagala abantu bagende mu maduuka agatunda ebintu ebyo gye baba bazigula naye z'oku street we are doing a lot of nothing anti ajja kugamba nze nagaya naguze eyo mu dduuka ya 13,500 kati kale bazigule nankani naye nga si ebyo byakwanjalamu kwata wano n'afiitingamuko n'etamutuuka nazzaamu nalonda akalala ayagala kusinzira ku kala gyayagala akusikaagala eryo ddagala lyakubiri tosobola disanga ku street ate nga lifuumuuka litambulira mu mpewo ekirwadde kitambulira mu mpewo awuukawuka osobola okugyawo ekirwadde kimu n'okitwalira abo mu makaago wabalise bali bulungi ozze Kampala kubanga kakati bazikutte ku ttaawo agenzi bamugambye ataddeko ate alyoka anaabe naye nga amaze okussaako amaze okuteekako endwadde ye ate alyoka anabe mu ngalo agaye nti weebale kunsiiga ate naabyo oluvannyuma amaze okwesiiga ate n'alyoka anaaba oluvannyuma kati ne ezo nze mbadde kati abantu bagamba nti naye lumu ddala lwaki toliyagala banno bakole sente no awo abantu basiiga bantu bulwadde that is a fact ezo ez'oku street bulwadde bwennyini gavumenti enegenda okuzuukuka eziwere nga community infection ezivudde nga basiize mutwalo mulamba newayirindi ajja bakwatiramu kubanga era batundira mu bunkenke abiyoolayoola ne bigwa n'abivumbagatira n'akola atya ano najja n'alonda byakusika busimiguwa byakwesikambula bwesikambuzi ekiyinza okuba ate nga kyongera kati abaga mu ggwanga era nja kwewuunya nnyo singa gavumenti ya wano tewera kintu ekyo olunaku lwaleero entunda yaazo nja kyewuunya nnyo naye baludde nga bazitunda kiyinza okulwawo neruli nga tetuna bagenda mu ggalo zaalingaera bazitambuza bwe batyo buba butukwatanga gundi bwe buti n'akayitooloola ne kafuumukirako enfuufu n'atambula kambagambire mu kamera nja kubeewuunya nnyo nga bwe neewuunyiza Magufuli bwe mutawera kintu ekyo kubanga obwo bulwadde bwennyini bwe basaasaanya kati bakole batya kiki ekiba kikolebwa kuba kati masiki tukimanyi ffenna nti medical zirina kuva mu pharmacy kakati bwe baba bakuzitunda let them put them in polythene waliwo abarapinga naye si kubikwatirira bwotyo ti eno tejja kuntuuka era no babisibe ng'emberenge bazisiba kitwala kyekyo abantu basiba emberenge basiba ebinyeebwa ogwo omulembe gwasenaasena ebinyeebwa gwavaawo mu lusogo naye ekyo nja kwewuunya nnyo singa ewiikendi eggwako era nja kumanya nti tuli mu kabenje ng'ekintu ekyo tekiwereddwa ndowooza tebabawera naye baba guiding enkwata y'ekintu waakiri bazikolere eyo gye bazikolera bazisibe mu kaveera naye ezo eziri bbeya wuuwi munanyumiza kajamberige kennyini kasandali munanyumiza nze wano nasooka ne mbagamba mukole konvoyi kyaludde ddala kino mukola ki ne bakikkiriza ne mulaba nti kikola naye ako akabadi ako kati buli wamu gye ziri
ate bagenda jukira nti bagenda okutandika buno obwana omanyi obwana obukeera okuno okukunganya obucupa kati bugenda kudda mu kukunganya masiki nabuwera okugenda kubwoza bajagenda babwoze kuba kati badde balondera bicupa nga tebikola kati ekikola kya masiki ekiriko kati eriyo abajja okusula n'obwo nyini obuli reusable nga tajja kukiriza kuddamu yekka akakoze omulundi gumu n'akasuula kati abaana balonde bo bennyini bambaleko bonga bo kubanga tebasobola kukwegulira ajja kugenda alondere ayambale atwalire banne bafunye ebifo kati tebabakuumira ebyenjawulo ajja kubeera omu atwale alyoka asaabaane awo asiige banne nga 15 community cases bagende bona agenda okuca olunaku lumbwe luti nga balinga 10 abalwadde nenga bavudde kantu aka kati tetuyinza kugamba nti abantu buli lwakajja mwako ki yali badde genda ku dustbin ate lwaki dustbin bakoki dispose osule mu kabuyonjo oba okwoki yes nga tukola gloves genda mu incinerator giteeke mojo cheveewo kyojjamu kitwalo kyoki kyojjamu kyoki naye nze awo ndabye okusaasanya wayirindi yennyini awedde emirimu yo eyegenda kubeera habu eryawe enzibwe nnyo okukonta abo ababutundidde ku kkubo awo kanyamberege k'amaanyi I equate those things to medicine era ddagala lyennyini mu kaseera I wouldn't expect okulaba abantu ng'akutta akabokisi bw'ati ali ku street ayimba panado ayimba biki bye mu miramira ebyekifuba waliwo ebigundi erisiro biki bibakozesa ng'alibeye nga ku street kati awo wagenda okuva akanyambere basangane mu baasi ddagala emimiro gikuluma bikoze bitya ddagala n'akuwa singa babadde batunda obuntu nga buli mu kaveera abarapinze obulungi packaging ndowooza yegenda kati okubagoba mu mulimu awo sibeera nakwalumuzi n'omulundi n'ogumu naye ako kwata kolabe kanakolera tekajja kunkolera fitingamu tekakoze kwata akalala njagala kayero njagala kabbulu njagala kamyufu omanyi lwaki ebyennyanja bidduda mangu kubikwatirira najja nanyigako ekyo kinakale kankyuse ndaba eno ebyo akanyambege kazze kakati ndowooza amawulire mugawulidde bannaffe abatunda masiki nga tebana bafuumuula nakubasindiikiriza mwetereeze ne packaging yenni funawo obuteeka nga tebiri kungulu bwebityo enfufu ebifuumuukira enkuba bwejja ate n'ofuutuka nabyo bigudde mu bisooto n'obironda n'obizzaamu oba oteeka akanyamberege ku bannayuganda naye eryo bannaffe ndowooza omuntu atambulira mu motoka yeetaaga masiki atambulira mu motoka privately asobola okutwalako empewo ye n'abeeramu naye batayambadde masiki yeetaaga bw'oba ova mu motoka ojambala when you are going in naye kakati nga nvuga motoka yange ndi bwomu ate kakati ani agende okundeetako naye twabasanze ejjo ng'era babakwata n'avuga private keye atambula bibye naye nga baga yambala oteekeddwa okuba nga ojambadde odde oli mu motoka yo oyagala kunzita bwebagamba lyafuuse etteeka yambala oba oli mu motoka aba oli luddawa as long as oli mu public place otambulira ku luguudo luli public naye ng'oli mu motoka yo ndowooza naawe weetaaga okubawo guidance eri abantu abatambula mu motoka zaabwe ezabuyonjo president yagamba nti omuntu yenna agenda mu public place a private vehicle is not a public place nga negalidde anti akugamba oli private naye otambulira ku public road. Some people need to go back to primary one kakati awo kyekizibu ekiro ku ntaputa y'ebiragiro bya president buli omu kyategeddemu kyawulidde entaputa ye gyatwala nedda sina kutaputa bigambo bya president ekigambo kiri in public place yadde president si yakyogedde anti oli babagambye nti oli ku public road oli mu private car naye oli ku public road gy'okozesa bwe mba negaliddemu it is negalidde sisobola kusiiga ate n'omulala tasobola kunsiiga ekyo kibeera ndo kitegereka bulungi naye bantu babagambye baba bakututwasanze bakutaba mu motoka jjo nga bagamba toyambadde mask naye oli mu motoka ngane ndi motoka ya buyonjo ntaddeko esi bulungi ndikiriya awo bayitaagamu omusajja ab'ebungereza kubanga bo bennyini omanyi bakalina wano ogenda n'omufuwa omukka mu maaso nkakusiizi
ate amaaso baba bagasibye waliwo gwe bakutte Bungereza nga yabakololeredde bapwa waliwo neyakolera mu kkomera n'abasiga ng'agendedde era bagenda okukebera nga mubaali bakifunye ekirwadde. Tosobola gamba muntu ali mu mmotoka bw'ati ogu nti yambala mask. Era bamugabe president yagambye yafuuse etteeka si convenience nti olwokubanga otaddeko AC yo tojja kwambala kakookolo. Teeka kakookolo lyafuuse etteeka otambulira ku public road n'oluguudo si lulwo. Bw'obeera mu mmotoka ekyo balimbye balimbye. Kakati waliwo akanyamberege naye nga bannaffe abatunda mask ezo ndowooza bali badde kati akaseera kano demand eri waggulu bali badde bakakkanyamuko ne ku bisala babutunda wadde abafamasi bano abatunda zino ezaffe ez'ekisawo N95 neyo 3 ply bakakkanyemuko ku bisale 35,000 n'abalala bali mu 15,000 ng'ogenda gikozesa omulundi gumu. Ate bw'okakkanya ebisale mu kiseera kino naawe oba mujinga when there is high demand and no supply why do you bring the price down? Twagala convenience anti kakati twagala ebintu bikakkanemu kati gende oginone wuwe China wagala ya bei twagala kuyamba banna Uganda batugambe ekifuzo kya buwaze tewali ayamba wano abantu bali mu kakati wagenda okuva akazi abantu bali mu kuba 311 wali wagenda okuva akazi kubanga katotajja sobola kugula ya 3,500 ate yo 10,000 yo gigambye ensibambi ogirabe gibagisibamu kati agenda kusala wo kitasobola gula ya 3,500 eri medical obulungi esabikiddwa obulungi ejjo kuwa ngejja kutaasa kati ojja wo ogenda ononye ye5 ononye yo 10,000 ato kati no kakati ekirala bemupi bakiguddeko abantu bagenda basaba mask ero bukadde babongere kubanga omuntu talina ddala kyalya akwate nusu 13 mu meka agule mask buli lunaku box mitwalo nga 7 kana akatono akateteri ennene mitwalo nga 7 ntizo za mask naye nga nakati bemupi babongere ku nsimbi akawunga tekaliwo kijjalo tekiriwo abaana bamutunulidde bakaaba balina okugula data ku simu gwe bagenda okusomerako naye atayine kati afune ne budget eya mask kubanga taata oba maama anti kitaasa ye n'abantu balala kati awanti agenda ate kubasaaba kubanga jagenda ku 10,000 kali ataasa engeri yakambadde n'akazaamu mu box oba n'akaddiza ono omulenzi agenda atambula oba mu kutambula kuno eryakolodde akawuka ne kasaasaanira awo kagudde ku mask eyo kamazeko ennaku zaako 5-7 onazze kaaguze kagenze nakewaka chance kutte gwe kenyini k'otutte naye olaba nakiraba Thailand kozi mu mugiyita Thailand eyo Thailand nga polisi yagwa mu kiyumba nga babujja ku dustbin babugolola eri mu bali ababulina obungi naye kinatuuka egindi wano bunabula asala kanyambege kenyini ketulimu kuwaka mask tuzaagala era omukulu yagamba etteeka kirungi kubagamba nti tati ekigenda okusinziirwako mugenda mubukozesezza mutya wadde alifudde etteeka naye engeri gye bitandise kati kiyinza okubeera ate ekyobulabe ennyo kubanga engeri gye babutunda abo sisimu eyo gye bakola eyo yabukwate ebyekitembe eyo egenda kulwaza endwadde eziwera kubanga twambalira abasirikale tetwambala lwa bulamu bwaffe oba kutaasa ggwanga kuba kati bano bo baweereddwa order abasirikale abali ku nguudo traffic ne bani bonna enforcement team bo bagiwadde etteeka naga nti kwata buli gwokoze eki kuba look at this omuntu n'akwata kano kajja kutuuka kano kalungi akakutteko amagalo n'okaleeta direct ku mimwaju tomanyi gye yavudde nalwokubanga oyambala kutaasa mbeera n'omusirikale obutakukwata ali ku luguudo nti weetaasa oyambalira omusirikale olwokubanga lyafuuse etteeka nga bwolaba emisipi bwe gyali nemutuuka awali nga kiddugala okukamala nene nokyesiba neweeyisaako bwotula okubanga ogenda kuyita ku musirikale nemumuyitako nemugenda n'okijjako wantu aba omuntu agenda okuleeta obuntu bwabwe buteekawo olwokubanga dimandi yeetagisa kakati balina okudda ku nankani ate batusomese bupya omugaso gwa mask etaasa gwe n'oli naye ate bazijje ku street eyo system yo ku street gyezitunda kusaasaanya ndwadde bazifuule ng'eddagala si buli omuntu ajja kumala azitunda wakiri bwe ziddava ku street
ziberenga ziri well packaged mu buveera naye ebyo kwanjazaamu amagalo no kwata mwe kutuuka oli wa matuma wanvu amatu g'abangalala tejja kutuuka etwala endala enjawulo erirudda wano okukwata omuntu mu ngalo okute ku mask ogimpadde njitadde ku kamwa n'ennyindo kati ntaasizzaaki mbwe kasuseeko direct omanyize bayita flight direct flights teyimiriramu egenda lumu nesimbula paka gyeyina okubanga ekoma ako kaba kafuuse direct ate ako kanyuma kagukira ddala bangu ennyo eno tekalwa nawo kajja direct kagira kagweyo n'obusungu bwonna bwekaba nako n'olwekyo nja kubeewuunya nnyo ekyo bwe mutakiwera lwaleero tebakiwera kubanga eri wannaffe abadde batandise okufunamu akantu naye bagenda kulwaza abantu babagaidinga endowooza packaging ey'obuntu buno nga bwogenda mu ddwaliro bwe baba tebabutundidde mu kaveera kubanga wano ekintu era batugamba nti bw'osanga nga kali broken don't buy ekyo kitegeeza oli yakikozesezza oba siiru nga eri tampered totwala that is very sensitive kati buli kantu akatali mu kaveera kali sealed tebakakkiriza kukatunza abantu bannayuganda bagenda kubalwaliza bwereere kubanga wano omuntu singa obeera olina convenience nti osobola obugula kale nga bwe buli n'otwala ewakaawo n'osooka n'okwoza n'ogolola bulungi n'omanya nti katikati nkeekakasa nti nze nkeekoleddeko naye kati okwofuna obufunyi awo n'oteekako kubanga osanze omusirikale kutaasa mbeera y'abasirikale osanze oguze otambulirewo ogende ako kanyambe watifu eyabutunze yene yaggwayo dda naye kolona anti kaakati awo tomanyina gye baakajja ali kyalaani agira ati bagira bati akyusa akagwe yasala ki naawe omuvubuka abeera na ku mulyango mpayo abiri ngende mpayo ekikutiya mpayo ekiveera tugende kanyambe ye kenyini akali awo nti masks zaagala bassebo ne bannyabo ababiministry y'ebyobulamu ekyo mukitunulemu it is a must okwambala mask naye ate bazigyewa ne material yenyini ekolebwamu mask yenyini eri material esobola okuziyiza akawuka oba yanfuufu bufuufu bano abeera ebizimba abeera enguudo kubanga bwolaba naironi kotoni balala bakoze mu buveera balala bakoze mu bipapula ndowooza mugaidinga abantu abo material gye balina okubanga bakolera twakitegeddeko nti wakiri omubiri gulina okuba ne thickness yeetagisa nti abantu tebasobola kugula mask zino za mu ddwaliro N95 tebajja zisobola nayo 3 ply bwebwo buteekako obwo obwa bbulu obwa kiragala obwabasawo obwessappesappa obwo naye bakaseera akamu kagenda between 13,500 ku 15,000 okakosa omulundi gumu n'okasuula kati abantu embeera olw'okuba nti basobola kugenda mu pharmacies na drug shops kugulayo ddagala lino erifuuse eddagala mu kiseera kino nga teri abuwaze omuntu agenda tetenkanya byatetenkanyizza ojja kusanga omuntu ng'ataddeko kyuma ku mubiri nalengedde omuvuka nga ataddeko oba kasefulya naye nga naye kolanga masiki ataddeko akasefulya n'engeri gyakakoze akatamu kennyini akakubyemu obutuli kubanga masiki embeera yakwetangira ekirole yafunye ekyuma kyennyini naga nti sijja kusobola byakwoza buli lunaku kati olwaki tewamukubyemu empinga 17 ate mwagambye masiki ate kati ng'akubyemu n'obutuli asobole okussa ate obwo obutuli si bwe buyitamu nankani kati sefulya yakoze nga ngeri yakatamu naga bino bitabuse akatamu nja kuddanga ekankoze kuba kati sijja kusobola zino zakugulirira kanfune kyensobola okutetenkanya mbeera yakweyiya bweyiya nakulabika nti abantu babataasa okuyiya kwe teyalina kyeyakozeewo n'omulundi n'ogumu alimba naye nga tukoze tutya mwamirimu embeera ezolaba naawe that thing has to be streamlined obuntu obwo abantu batundira ku street bwabulabe nze my observation bwe bakwatiridde oli amaze okakwatira n'okajjayo tokozeza tokakoze eki n'oteeka direct ku mumwa ekyuka oba okiyingiza singa tubadde Tanzania na Kenya obadde DRC wandiwulidde enduulu naye kituyambye wano nti tukyali bulungi twongere okwasaganya ate ndowooza cases zireme kuba nga zeeyongera kubanga wajja kuva comment infection enzibu ennyo ejja kgenda ate etutatanye tuba tukoze bulungi so far cases 26 naye nga tusobodde okukakkanyamuko abasinga badde babimotoka kati ate tunatandika awo
olwokubanga twagambye masiki zibeere za buwaze ate ne twesaaba obwesaabi tuyinza okutuuka mu mwezi ogw'omunaana nga tulinga mu 15 katumulemu katonyo bwe tudda tugibala tutuusiza omulaba tutunulye ensonga ez'enjawulo.